Ssaabalabirizi Dr.Steven Kazimba Mugalu ku kanisa ya St. Stephen's Eluzira ayingiziddwa Boys and Girls Brigade wakati mu kuyimba ennyimba ezitendereza omutonzi. Aneeziddwa omulabizi w'ennamirembe kitaffe mu Katonda Wilberforce Kitoluwalira akulembeddemu okusinza nga mu kubuulira akubirizza abantu okukolera Katonda nga beeyambisa ebifo byeyabawa nebyebalina. Buli muntu Mukama muwadde ekyokukozesa genda okikozesa olulimi lwa Katonda. Ekyokusatu buli kyokola kikole lwa kuweesa Katonda kitiibwa so si bantu. Asabye abaweereza okukomya okulwanagana olw'ebifo mu kkanisa n'abawabula okukozesa ebyo Katonda by'abawadde okutuusa obuweereza eri abantu. Dategeemwe mabega eyo kiki ekigenda mu maaso kiki ekigudde mu kanisa n'abantu okufuuka bulabirizi nga bayomba buyombi beeyogera amafuukule beevuma ne beevuma ne bakula kiki ekigudde mu kanisa tuli baweereza ba Katonda. Abakuutidde okwewala ebikolwa ebyobuli bw'enguzi ebifumbekedde mu ofiisi ensangi zino. Kubanga tunabanga tukola ate nga tuli enguzi tetujja kufuna mukisa n'akatono. Ssaabalabirizi yeetondedde abakristaayo olw'okulwawo okukyalako mu Ssaabalabirizi buno n'ategeeza nti kyava ku muggalo gwa COVID-19 ogwazingako eggwanga n'ensi yonna okutwaliza wamu. Era mbeebaza mu biseera bino ebya lockdown musobodde okufuba ennyo okusasula ebbanja lya Church House. Abaali waggulu abawuliranga bilioni 48 buli omu nga bwe naye kati tusse wansi kati tuluzaayo bilioni 16. Ayozayozezza abakristaayo mbu Ssaabalabirizi buno okuwangula mpaka z'emizannyo egitali gimu n'abakuutira okukuuma ettaka lya kkanisa. Alagidde buli mulabirizi bw'abanga agenda okuteekako abaana emikono buli mwana asookenga kusimba muti. Abaana bwe bataddeko emikono gy'emiti egiba gisimba gibeere okwetooloola ettaka wonna we liyita bwe tutyo bwe tunaakuuma ettaka. Abakristaayo nga bakulembeddwamu omukubiza w'ekkanisa ya St. Peter's Kamuli-Kireka William Kajoba n'omubaka wa Nnaka wa East England Ronald bali mwezo basimbye Ssaabalabirizi okubakyalirako. Ekyo nno kituzizaamu amaanyi era tukubiriza abantu okubuulira enjiri ya Kristo. Naye kisinga obukulu be bantu abazze eri Kristo ennaku olwaleero abasusse endowooza mu 30. Joel Mukera yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.